Nja kukola buli kimu ekyetaagisa okusobola okulaba nga nteekawo enkyuka mu gavumenti ya Uganda. King Saha bw'atyo bw'agambye, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbalamusizzaako yonna gye musinza okuba nga mutuweereza, yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza, tegeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo. Mmwe abasharinga mbeebaza nnyo, nammwe abasubscribinga mbeebaza nnyo, naawe atanakuba nga osubscribinga kutegeeza nti nno genda maaso n'okusubscribinga, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oluvannyuma lwa Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okukubibwa n'okuteekebwako obuvune olunaku olw'eggulo ng'ali mu Wakiso District ng'ava okukyalirako looya we Musisi. Olunaku olwaleero batutegeezezza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akubye ku matu, era abakugu ne bavaayo ne batugamba nti yeetaaga kolebwako sajjaye olwa fragments ezaamukubiddwa ezaavudde mu kakebe akatya gaasi ze beetaaga okuba nga balongoosa. Era kaseera ke kamu poliisi ebadde etaddewo embeera ng'egadde ekkubo erigenda ku ddwaliro ly'Ensambya oluvannyuma lwa King Saha ne Muhammad Sseggirinya okugenda okukyalira ku principal owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluvannyuma n'ogenda okukyarirako pulezidenti wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine okumulabako nga mukama waabwe, okumanya embeera ki gy'alimu. Jjukira olunaku olw'eggulo kuba yatwaliddwa Ensambya mu ddwaliro yasuzeeyo, yakeeserezzaayo nga bwe bagezaako ommuwa obujjanjabi. Kati Joel Ssenyonyi ne Babby bakeddeyo ne batubuulira nti embeera gy'alimu tetiisa nnyo, tekanga, pulezidenti w'abantu agenda akuba ku matu. Kaakati King Saha yasinziddeeyo n'abaako ebigambo bye yayogedde. Ng'omuyimbi King Saha abadde agezaako nnyo okkolokota n'okuriticizinga gavumenti ya Uganda okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine we yayingira politics ali active ennyo. Tutegeeza nti oba tubajjukiza nti n'ono alikodinze ennyimba nnyingi nnyo eziraga, ezitangaaza ku social injustice eri mu ggwanga n'okuba nga atangaaza abantu okusobola okulaba nga ba opposinga regimu eno eriko, ng'ayita mu nnyimba ze, ng'ayita mu kuwandiika kwe, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So ekintu takitandise leero. Mu interview, tujjukira ne mu interview eyamukoleddwako Keyzi bwe yabadde eri mu United States, King Saha yawadde ekirowoozo kye n'agamba nti ye ali committed okukola kyonna ekyetaagisa okusobola okuleeta enkyukakyuka mu gavumenti ya Uganda. Agamba nze ndi mwetegefu nnyo okukola buli ekyetaagisa okusobola okuteekawo enkyukakyuka mu gavumenti eno eya Uganda eyannakyemalira. Era ayagala kwenshuwalinga better future eri abaana be, bw'atyo bw'agambye, njagala kuteerawo baana bange future ennungi mu maaso. Kiki kyakkiriza nti nno mu ngeri yonna, engeri yokka esoboka okuteekawo kino oba okukola kino okuteerawo abaana be future ng'amaze kyusa bukulembeze buno obuliko obwa Mwami Museveni. Agamba nkola buli kimu ekisoboka kubanga njagala okukyusa gavumenti eno. Njagala abaana baffe beeyagalireko mu Uganda.
njagala bakolerekokko mu gavumenti eya Uganda. Era y'ensonga lwaki ngenda mu maaso n'okupushinga buli lunaku, buli kaseera, okusobola okulaba nga bakola ekisoboka okuba nga bamwamulako gavumenti eno n'ogikyusa. Bino yabyogedde ng'asinziira ku local television interview. King Saha ye asuubira era alowooza nga bw'atugambye ye kyalowooza nti okukyusa gavumenti eno kisoboka, era Uganda ejja kirozaako gye bujjako mu maaso eyo nti okukyusa gavumenti kisoboka. Bajja kujulira gye bujjako mu maaso awo nga Uganda emaze okukyuka, nga bamaze ogikyusa, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. King Saha ennaku zino tulaba nga yeenyigidde nnyo mu politics, abeera nnyo okulaaleeza President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne we twali mu country tour yaliyo ng'atambula naffe, ng'atambulira wamu. Buli nkyukakyuka yonna yonna egezaako okujja ng'erina kyesobola okugattako mu nkyukakyuka, azze ng'azeetabamu. King Saha kakitegeeza musajja munnankyukakyuka, agambye nze ndi mwetegefu okuyiibwawo omubiri ku byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga, ku bikyamu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga, ku bikyamu byonna ebigenda. Ne kuno okubwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti tetuggwamu maanyi, tusigale nga tugenda mu maaso. Ye mwetegefu okuyiibwawo omubiri okusobola okulaba ng'akyusa gavumenti eno etwalira ku ntoli zaayo. Tegeeza nti nno mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV, gwatannakuba ng'osubscribinga, tegeeza genda mu maaso subscribinge. Nyongera obbakubiriza mu abalwadde ba Lusaazi Pure Organic bategeeza nti nno basange ku nooti 77 11 35 97 ne ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8. Bakubireko oba ng'olina ekirwadde ekikutawaanya ekya Lusaazi, bajja kuba nga bakolako bulungi nnyo gwe mukwano gwange ampuliriza. Baganda bange abali emitala w'amayanja, Bulaaya, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, Nairobi, mwenna mbalamusizzaako, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Abali e UK, Maureen Nakitende, mwenna nabagamba mutandike okujjanga mu comment section sobola okuba nga tubategeera abeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nga tubaagala nnyo, mwebale nnyo kwekumira ku mayengo gano.